abantu ne bagenda ebyo ne biri omuna mu introduction byonna byali bituufu abantu ne baga kuba wali gwe yasooka amala okufa emyezi egi n'esendege n'afa abantu ne baga kati wano wasse badduka ayingidde wagenda battira myaka egyo bonna bambi manyi bwayingira awantu myaka ate waaliwo no n'omuwala Nakalembe naye yafiira mu myaka era 23 24 ngirwa kuba saamuteekamu ne bagata kyagenda bakola kati ate banagenda apimye emyaka egenda battiramu egyo mpulira naye nga ndi awo nina emyaka nga 14 15 bagaha kati bwe nasirikira nenga nti kati nzinzirako ng'olaba bali bonna bagenzi gandaba beboogera bituufu era nazaala mangu nnyo naye nga jjajja oli yampaga era omwana namufuna ku kyalo bukawo ennyumba ezi 3 neŋŋamba Joyce ono ninzaala namba abaana 3 ak'omu yafa bakulu bannange tutula ne muteesa naga taata oli otya nti wadde ombuzeeko mukwano gwange omwana yaga omwana teyali mutonyi Joyce naye yali muto twali bato tebakukijjali nafuna omukisa famire ye ng'ate taata we yali nga ye n'omwana we kyekika famire ng'eweddeyo omuzaaya bagamba nti mwami Basudde yanyumyanga nnyo emboozi naye ng'abamubeera okumbi bagamba nti emboozi y'Abasudde kyeba enyumira alimba omuntu nga talimba emboozi tenyuma kati yali alimba nnyo wadde ddala Masaka ddala nebeerera eyo mu kyalo naye wanyuma mu kyalo kati Kampala gyenzijjako baga nti azzeeko nga bwali ogeera n'ogamba nti genzeeko Masaka mu kyalo kubanga Masaka waliwo n'obudde bwatuuka nga nsobola okugendayokko oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu ng'omaze Kampala omwaka gumu n'ekitundu mwaka mulamba nga tibandabako ng'ate ngenda nempita nawo Fred mutima wagujjawo ogusiba lonoga nti kangende mu kyalo ne family okula nakula nintandika okulaba obuvunaanyizibwa bwange naye mbulabira wa mu covid yatuuka nga nina famire y'abantu 9 ewaka naye ng'omulimu gwe nnyimiriddeko gwa ndongo ate baguggadde ne bagukwata ne baguggala nga nina n'ekivulu kye nali ntegese nga mbula ennaku 2 n'abadrive maze obbawaako ku ssente ntandike drive buli ssente yo nagitaddemu nga bwomanyi byebivuotuuka weewoze ozitadde muli ne baggalawo bekwa neŋŋamba otyo nga mu njo ninamu sukaali n'akawunga n'omuceere ebitonotono ebikola waka basooka babawo ennaku 20 ne tugamba ezo zijja kumaka kyebava bagaddamu phase 2 kati awo mukuddamu awo mwanyinaze okiteesha mayanja ajati oyo bandi waka najja andeetedde akawunga kilo 10 omuceere kilo 10 sukaali kilo 10 andeetedde ne butto oyo aba munno ddala bandi mu kikomera ngenda okola pipi nga teyalaze okukulawo bweti nga yeye naga mwanyinaze baddeyo nendowooza nenga nti bannange obeerawo otya kuba byonna ebyange yabimanyanga buli kimu tegesa ekivulu amanyi nga mu kivulu ekyo ngaera mulimu ne ku ssente ze bambi mwanyina afune ssente ye ng'ayagala nnyo nfune ssente bwe yatuuka awaka naŋŋamba nti nkuleetedde ebintu bino nga mmanyi ebizibu ebigenda okuddirira abasajja baalinga beetuga nti olwala famire agidduseekobaagiddukamanyinazetadduka ku famire naye kyenteesa lwaki tugenda mu kyalo famire ogitwale mu kyalo kuba bino tetumanyi binaggwaddi nemugamba ati ati obadde ki nze ngende mu kyalo ebutenga nga siinayo wadde omuno gwa muwogo nina ettaka lirimirwako abantu nga 8 bano ab'ebbali sibamanyira bamanya
waliyo jajja wange nga yaba olega nalongo mbadde nsaba nnimireko wali Lumonde agenda olime kati ogenda okutuuka nga mulimu lusalosalo wa Lumonde ayita wano waliwo ebijanjaalo nga nnimiro zanjawulo mu ttaka naye nga simanyi nga kuli muwoggo omukulu naye nga sikkirizibwa kusimako ate wuwo mu covid osagala nakusulanjala naye ngeri waliwo miyitirivu giri eri mu nnimiro wali wa Lumonde ate omukyalo covid yagaanako omuntu okulima waliwo alimye ennyaanya yalimako ennyaanya awo ne bajja ne bazisasula omulundi gumu ab'ennyaanya ngenda okujabaga nti obunyaanya bamuwadde miliyoni 8 ku ttaka lyange wadde ekikumi saabu namumanyira luvannyuma ngenda omumanyi omutegeerera ng'aguze okunninaana sente bwazijja wano n'agula walikuliraana n'azimba nti nnyumbi bambi kitalo yafa n'okufa mulemirembe Sitesa bwangamba ekigambo ekyo kyogenda mu kyalo ne mugamba ekisooka ennyumba eri mu kyalo temuli na madirisa banagizimba gizimbyeyo banagizimba dda naye nga sigiriimu mulimu naali mu nju nga simumanyi n'omuntu yeeyingiza mu nju yo jjajja yamuwa ng'ekimuweesa ereme kugwa wakiri olujja lube nga teruzika ng'ali mu nju simumanyi mwami na mukyala balina n'omwana muvubuka nga naye tamumanyi ampulira buwulizi awulira nanyini nnyumba era ali Kampala naye Sitesha bwakugamba ekintu ekyo mu mutima gwe kyasooka nokikugira namugamba bwe kati mwanyina ngendiwa nkoleyo ki naye oluvannyuma bwamala okubiŋŋamba kirwalwa ne batutaamu batuta nesitula neŋŋenda mu kyalo nandowooza ekintu kiri nindowooza singa nali nateekateeka awantu wa covid bwe yalize nga nzija abantu bali e Kampala nga ne mu kyalo gyali bwe bitabuka eno ng'agenda era ng'agendera mu bitiibwa nga taswala nga nze sirina kye nateekateeka okoleka nti ennyumba nga weeri nyumba nga nnene weeri ng'erimu ebisenge bisulwamu 3 kuliko eddiiro ddene kinaabiro galagi naye nga ne galagi enagiziba n'amataffaali bwe ntuukayo ngenda okusanga nga omwami yali neiba wange nga wattaka ddene nga yalitunda n'aliguza omukazi mukyala yali ava ku kyeyeeyo alina omubaba mu Germany ne bamuguzaawo ng'ate n'awaddako era waaliwo we nga nawo n'aguzaawo omusajja mugagga ng'omusajja omugagga oli n'ono omukyala basimbye emmwanyi ttaka lyonna nga bwe baaligula emmwanyi nto bwe ziti bazitaddeko ebigimusa obusa biki bwe natuuka n'entula nga ewange ensiko mulimu Lumonde naye nga si byange kakati omulenzi gwe nasanga waka omukozi oyo abeera mu nju bwe nagenda naye okunambuza mu nnimiro ambuulira wano wawaswa naye nali nasimbayo emmwanyi nagenda n'eddija ekikofiiro nga nasimbayo ebikolo by'emmwanyi byaliyo banga 10 naye kwe kubisimba kwe kwali okuvaayo emmwanyi ne zikula ne zituuka okunoga nga sibinkwatako gwateeka kati nga mutabani wange oyo waswa muwala wa jjajja Nalongo mugenzi Nalongo naye yafa nga yanoga emmwanyi ezo naye nga nze simanyi nga sibirabamuna simanyi nakumanya oba anogamu endebe oba azikoola oba bazitema kati bwe ntuuka eri nga basimbye kyenva ngamba omulenzi ono covid atadde ne ngamba omulenzi ono ali awaka ne mugamba nti njagala kutandika kulima nga bano era omulenzi n'atunuulira bw'ati nangamba nze tojja kusobola konze ki nanga togenda kusobola konze lwaki era bwetwe namubuuza nangamba kubanga toyagala ngamba okulima kwetaaga nga omuntu ayagala togenda kulima era ogenda kukola nga zirizo nga eziwasimba omaze oziteeka era odduke ogende nanga naye bano abasajja bakoze konze noonyereza bye bakoze ennimiro zaabwe okubanga efaanana bweti mbigezeeko nyinza obutabituusa naye nkolenga njagala ntandike
kyeva mubuzo n'olumonde wanti wagundi awo omulenzi munnyonnyola ebyo byonna kyava ngamba nno zigugamba bangoba uwa awaka mu nju ani amugoba jajje yamuwa amugobera ki ngamba bangoba dda era ogenza okujja nga mbolayo ennaku nga 5 kubanga ebbanga libampa liwedde nve mu nju konze waki abinnyonnyonyola awo nti waswa yasimba wali ebijanjaalo kati ebijanjaalo bye nga ayagala mbikoole ngaye twansasudde nga sibikoola kubanga tambuulira ngenda bikoolera mmeka nze nemubuuza ngenda bikoolera mmeka nga yaŋŋamba nti ibeera mu nyumba nze nemugamba awo nembaga nti mumbuulire sente zemba nsasula omwezi nyumba nga naye sigenda sirima bintu byammwe ne baŋŋamba tukufuluma era mbulwayo ennaku 5 naye ng'olubambuulira akalenzi nti kalima nnyo konza kati ate nze nkuwadde nze nannyini jajja oli yali akuwadde nemugamba kati ate waswa nannyini mugo njagala amusime mutazzaamu bw'ajjamu emmere yambe nti nze nkugambye kati ate gwoli mu mugo nemugamba njagala buli ayina emmere muno mundage bw'ajjamu tazzaamu osima lumonde tozzaawo kasooli w'omukungudde tozzaawo nemugamba kati njagala tutegeragane ennimiro yonna sima ebinnya by'emmwanyi nange kintandika nakyo mwanyi kitooke mwanyi kitooke we bajja lumonde sima ebinnya teekamu emmwanyi teekamu ebitooke webale nemuga nti kyenjagala kati naye nga nkijja ku station nemuga kati nange njagala nzijje wano nga muwogo wange ng'ettooke lyange nentandika mwana nanga bogambye muzee nanga nayera muzee bino ebintu biraba byetaagamu obusa konze babutundawa nti obusa semba bule konze noonya obusa bujjira mmeka okutuuka wano nituuka njiwawo forward magulu 10 nanga nti oli siriasi musajja ali kuba yangamba ebinnya bwe malubisima nga tetunasembamu mu mwanyi tukemu obusa ngeri akasana gye kaaka bo bubeeremu kuba weenejjira tusimbe nga tufuula muli konzi kale kati sebo nze omukuba noge mwanyi Masaka ze ero kutuuka okusalawo okugenda e Masaka ng'ekampala maze emyaka yange 2 simanyi bbeeyi ya ttooke okusalawo okugendera ddala ng'emmere yakula muwogo ali njagala namusala mutere kuba yakula kati takyaliika nakuliika kubanga akuze nnyo namusimbisa amaddu gwe balamu muwogo gwe nasimba nga twakava mu covid akyalimu omunwe gumu gulinga ekisaano ogwena ogutema nga muwutta kati baŋŋambye amagezi gamusala mutere kati nennima emmere eyo netandika okubeera eno nga bwegwawo waka nga nkuba essimu ondeetera emmere tuteereyo bateeka ku mmoloka takisi nenjino nenateete nenjitwala ate nenjiwa mu freezer nebeera omwo nekwata simba nenga bebulayo kati emmere ettooke lijja emmere eva e Masaka nemala omwezi mulamba nga nemuwogo waffe nga tuteeka muli byonna mukyala wa nti katogo ka muwogo ng'ogamba bava gusima kati awo bwe ŋŋenda bwe nti mukyalo era siteesha mwebaza nnyo ekigambo kyokka kyeyayogera nti mwanyi nagenda mu kyalo kyakuzibula amaaso nti ku ssaawa eno ne bw'obeera Kampala ekyo emusakyalo wakyasobola okubayo ekyokulya nva zokka zibaga ate era bwe bijjira ŋŋamba ebijanja kati ngula ebijanja nze ebijanja tulima netusimba ebijanja baffe titwetaaga endebe ezi oba 3 mu nnyumba endebe z'ebijanja 3 ziriika ozimalewo neffe ne bwetukungula endebe 3 kasooli nengera netandika okulima nentandika n'okulunda ng'era ndi eno naye ngeri gyebiri kubanga nateekawo nasooka nemanya nti kati bana bali awaka nze mbavunanyizibwa kino tekiyinza obutanyuma kuwulira naye kinunda nenteekawo embisi tekinuma kulubulya lwaki abamu kati nga kazibu ekapo tekimunyumira kuwulira nga ye olw'okuba ye takisobola gikolaki ku ssente zaafuna bwe bajja ne bamufuuwa abuuza ate nobambye omusajja oyo mulaba mubiddeko tayina namutawaana yomu era ku beno twala nembalambula natuuka nalambula ne faamu yange nagitunula naga nti bisolo birina yatuukawo era talina kutawaana bwano bwange bwentyo nengera mu kyalo kati mu kyalo bwe mbeera eno e Kampala mpulira n'obuzibu nemala ennaku 3 kati mpulira obuzibu ngenda kumala ennaku 2
njagala kugenda niranga tukejagala okubuulire family omukyalo okumugamba nti tugenda mu kyalo omukyala era naye kati bwe natandika wa mukyala wange yali tayagalira ddala mu kyalo yali weeno katwe okugamba nti weeno naye nga nebusabala wala wekatwe webamuzalala bamuzalira awo naye we namugamba nti tugenda mu kyalo bajjajja bayagalanga nnyo agende mu kyalo lumu yakaabako ne ku maziga nga bamulemeddeko naye nga bambi kati naye yali muto ebbuba ngagamba bwe muteeka eyo ogenda kubeera eno naye kati we natandika embeera eyo yalaba obuvunanyizibwa nga nina okugenda mu kyalo eyamalanga omwaka gumu n'ekitundu nga mu mwezi ekitono ennyo ngenda emirundi emeka nkuba nina byeŋŋendayo okulaba era nga naye aba ali awo nga nzizeyo n'enkoko okutandikira ddala bwe nti nakungula emmwanyi omwanyi buno obusookako nali naye ogenda mu kyalo abaana babwanisa ogeruka nga tufunye akakadde we tutajjanga muno gwaki kwasooli gwa muwogo nga teguvaayo n'agamba watawolaba asobola okuva akakadde omanye abakazi omakimanyi n'obugagga bwo omukazi asobola okubulaba nga gwe tobulabanga era nagenda ne mutabani waffe era emmwanyi zitula nga omwana ayagala passport nga sina netugenda mu kyalo nemugana emmwanyi zino omala baali tebazaniza netubeerayo twabeerayo ennaku 5 kunzi tunoge tulwambisi nga bampadde miliyoni omwana ngayagala aga 5 katuzije mu nnimiro nagenda n'agafuna kati natandika okubeerawo ng'emmere bweggwawo ettooke bwe liggwawo sigula bali akawunga na muceere paka emmere lwemukyalo namanyi emmere gyeri ng'era tugendeyo nga naye abyagala bwebityo natandika nga naye abeerawo naga naye tebatubba atandika okulumirirwa ebiri eri agenda okutukayo akamwanyi kengedde naga naye wetutabeera nga n'abantu babimugamba namugamba lumu nemugamba naye omanyi abaana bano bawummula naye n'obwana bwange bubiri nga buli mu P7 omwaka oguwedde nemugamba bwe bawummula abo aba P7 kubanga buŋŋeera nabo bansoma ekisulo okuva mu P3 kati njagala kuba nabo mudde nabo kati bano abalala abali mu bibiina ebyagulugulu koza abo ne banasigala ku masomero gaabwe nga nsobola n'okubeera eri ne mmuteeka ku takisi n'agenda ng'amanyi nsaaga abaana olwawummula baba konzi kati obudde butuuze yesaawa nga musanyufu nnyo nakati gyali talina na buzibu olina kale gyompadde nze nali nyingira ennyumba yange manyi bw'ozimba ennyumba olinda obwongo bugamba ogirinza omale gikuba plasita bulungi nnyo okola etya munaalongo nagamba naye twalivudde mu nyumba y'omukazi nsasula emitwalo 3.5 twalivudde mu nyumba ya mukazi ono netugenda ewaffe tyagenda kubeera sente kimaliriza ennyumba nagenda ku mulimo ngenda okudda ekiro ng'ennyumba eri bweti temuli mu kate temuli mu kinedooza baatubbi ngenda okuyingira nga temuli mu kintu n'eki nemukubira essimu owaayi nze nasenguse dda namubuuza oliwa nti nagenze dda mu nju ndiwa kyengera nemugamba wangi wayingidde kati nze nanyiiga wayingidde ennyumba tennaggwa ennyumba kumba agenda okufiza zina 3 zigenda okutandika okukola enju era nava bubi wali nengenda ekyengera kati ne mukyala wa manja naye yanyumizaako mukyala we bwati bwe yakola manja agenda okuva mu safari ng'omukazi yagenze n'agula kapeti ennyumba nga tebanekisimitinga naye nga baayiwofu n'ayalirira ennyumba oli nno ng'ayingira ate kalina nga omukazi yayingidde n'amugamba nti wano akakadde kaliko babadde batwala abakazi abo bamalirivu kale tukwanirizaako ku mukutu gwaffe gw'Esarake Media we bali kubanga otugoberera we bali kubanga otambulira ddala naffe kansule nti obulamu bulungi nnyo ddala nze Ssaalongo Ranks Kalyango nako olwaleero nina omwami gwe nkuletedde si mupya mu matuugo naddala gwatugoberera kubanga mwami muyimbi mwami muzadde ku musingi gw'akadongo kamu abangi bwe bayita taata jjajja w'abayimbi Sebadduka yenze gwamudira mbigere soko bwe kubatulaba abatulaba balamusizaako mwenna mwebale nnyo okutugoberera
amannya nze Fred Seremba Sebadduka jjajja w'abayimbi oba gwe Matiya Luyima oba gwe Fred Sebatta nze jjajjaawo abo bonna. Erinnya ly'abajjajja w'abayimbi ku taata livaawo jjajja w'abayimbi anti ffenna tumanyi nti ekintu kye bayita jjajja yaba omutandisi wa omuntu omukulu bw'oba onoonyeza jjajja oli yennyini ateekwa kubanga yabasinga mwenna obukulu abeera bw'abanga kati mwana wa mwana wo kitegeeza gwe wasookawo omwana we akati ne Christopher Sebadduka ye yatandika omulimu guno ogw'akadongo kamu kati ne bamutuuma jjajja w'abayimbi nerikwatira ddala era nange lyakwata kati hali era kyebalina okwebuuza liva litya ku taata ne lidda ku ggwe omwana taata bw'afa omusika bwewasika n'osikira n'obwa jjajja ate nenfuna omukisa nti namusikiranga muyimbi nange nenyimba kati singa saayimba nga ndi eyo musuubula yandibadde ziba okumpita jjajja watandikira kusuubula okuyimba singa nali oliza mu kusuubula naliyokaawo mu kikuubo naye singa nali eri nga siri mu ndongo jjukira bano abayimbi be baali mpitanga jjajja ogenda mwami Luyima nti naye mwami Luyima awakana olw'okuba mbu bamuyita ate ye taata w'abayimbi kati yagamba muzeye nti taata we muye siri jjajjaawo tuli ne Fred Seremba tugenda kunyumyamu mu mboozi ya bulijjo tabadde tamugoberera nnyo abadde tamumanyi ennaku zino oyimbirawa ndi mu The Hairs Band wa David Lutalo bitambula bitya tewali mutawaana bulungi binyumira okufa omanyi music kati ebibiina bye twasigaza wano The Hairs vision eno ngitankanamuko ndabanga etaliiwo ali mu gizimba ekomerewo ddala muno egenda egatta kati ate buli lwogatta ekitegeeza kuba kati ssaawa zino ayimba ne Honorable Lutaaya Geoffrey kakati n'ogiyita Vision ate nga ne Lutaaya Igozi kakati naye nga ali mu gizimba eddewo yemu ku bibiina bye tulinawo The Hairs Band kibiina kyekira ebibiina nno si eba kimalira okugamba binoonyeza ku ngalo waliyo no ne Mulindwa Namulanda paloti yetambula kubanga buliwo nina mukakwano kanka Pedro buliwo kakubira essimu kyali mu safaari muzeeyi nange nze gwaleka anti anjagala nnyo era nange onsangayo okkirizibwa okuyimba eno noyima n'eri bwemugenda mu kifo nga ate woobadde ekyenjawulo ekirungi ekyenjawulo mu kyo nti palotis tekuba nnyo bifo binene kati kizibu okunsangawo naye erina ebyuma erina buli kimu bw'okyanga ndongozi baawo nze gurupu gye nkyasinza okulaba erina ebeera n'emmotoka empitirivu kubanga osanga n'owa jazzi aze yeevuga ekyo kiri eri wa palotisi nali jamukyalirako ennaku wakuba Pedro yali aŋŋambye kabakomawo ajja kuŋŋamba mutuuka ku kitundu ate ku kitundu ne banoonya we bapaakinga owa jazzi aze yeevuga owa rizimu azeyevuga owa beesi aze yeevuga basitula ebyuma be bali mu costa bokka eyo gurupu nenda abantu abasinga tebagimanyi naye gurupu y'amaanyi ate erina abayimbi bayize musajja oyo muyimbi ate n'abaana be abasinga bayimbi ayagala nnyo manyi waliwo omuntu okukola ekintu naye ayagala nnyo bama muli Katumba wamanema buli gyali bali ni Kakozo oyinza obbasanga kati awalala bannalolega tuliidi tuli Seremba ozaalibwa jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka wamulabako ng'ayimba agenda okufa ng'atandabako ate lwaki yetakulaba yali afudde naye yamanya ndigenda kuyimba ye teyakulabako ng'oyimba naye gwe wamulabako nnyo nagenda nga nimulaba n'ayimba n'asumika olubugo olwenga taata wange naye bambi teyandabako nga nnyimba ate nga yamanya nti ngenda kuyimba nakitegeera atya anti namusaba
nanjigiriza okusuna gita yakuyigiriza yennyini n'okuyimba ne muyimbiramu awo waliwo akayimba kange ke nasooka okuyimba nangamba ogenda ojja kuyimba ngali kagamba kati onagamba mponye baali bakayita nali nyimba ku siriimu kati nanzira ekintu kyesimanyi lwaki babayimbi bakadongo kamu abasinga naddala baba bato naye obwongo bubeera bukulu nnyo ennyimba ze mutandikirako okuyimba bano kati abayimbi ba bandi beki baliyimbye laavu ne kati gwe wulirawo wagenda mu siriimu kajjukira abadde nebuuza nze Fuledi lwaleero nange nnina embooza b'emikwano naye nga nyimba ku siriimu anti siriimu yajja natta abantu nga ntegeera natta baganda bange mama wange kati nekinkwatako nnyo nga siriimu gwe kankuyimbe ekitegeeza kiwayimba mu luyimba lwa neyanziza nafiirwa bakulu bange mu myaka ekyenda nga bakyali balenzi bato bayita envuumuulo oba byaddala Sendege muganda n'emyaka gyennyini gye nayogerako Sendege yafanga alina emyaka 24 gyokka gye yali yekyoludde Waligo gyali 25 Walumbe era nali mu kuwandiika nateekamu siriimu Walumbe gyali 25 siriimu n'abeetikka naye nagira nenga alina kuba Walumbe naye nga byali bituufu yali true story baafanga bato siriimu n'alumba Sendege gwe nasinga okulaba mwana wa taata ne maama ne mukulu wange Waligo saamulabako ne bamugamba yali bulemeezi eno era balwalira mu budde bumu mu mwaka gumu n'abaluma n'abatta 94 yali muzibu nnyo ebyo nebiri mu introduction byonna byali bituufu awo ne baga kuba Waligo ye yasooka amala okufa emyezi egi ne Sendege n'afa awo ne baga kati wane wasse badduka ayingidde wagenda battira myaka egyo bonna bambi manyi bwayingira awantu myaka ate waliwo no n'omuwala Nakalembe naye yafiira mu myaka era 23 24 ngirwa kuba saamuteekamu ne bagata kyagenda bakola kati ate banagenda apimye emyaka egenda battiramu egyo mpulira naye nga ndi awo nina emyaka nga 14 15 bagaha kati bwe nasirikira nenga nti kati nzinzirako ng'olaba bali bonna bagenzi gandaba beboogera bituufu abasse mama wange yamutta naye kati mama yali yayokanda ni taata nali kato ni myaka 2 n'ekitundu naye n'alwalire ku bizinga n'afa Sendege afudde Waligo afudde Nakalembe afudde abantu bagamba nti bagambye mu myaka 25 24 awo bafiira era jjajja wange oyo Nalongo yafa mu covid yali mukwano gwange nnyo jjajja taata azaala mama taata yali senga wa taata yampita lumu n'angamba mwami nga naye akakasa alaba bituufu kuba babyogera naye ne babimugamba n'angamba ne mwami zaala mbadde nsaba ozaale mangu ozaale yokka emyaka emeka 16 ayagala nzaale ku myaka 16 tuli mu kyalo kubanga Waligo yafa tazadde yaliko omuwala ng'ali lubuto ekyo ekyamanyi kyeyakolera omwana waffe gyali Sendege teyazaala kati Nalongo n'agamba nti kati bano bagenda kufa bonna nga tebazadde baana oli alina omwana gwe yazaala muwala Sendege talina kati noono wuuno mwami ali mukula akuze era nazaala mangu nnyo naye nga jjajja oli yampaga era omuwala namufuna ku kyalo bukawo ennyumba ezi 3 neŋŋamba Joyce ono ninzaala ŋamba abaana 3 akoomu yafa bakulu bannange tutula nemuteesa naga taata oli otya nti wadde ombuzeeko mukwano gwange omwana yagamba omuwala teyali mutonyi Joyce naye yali muto twali bato tebakukijjali nafuna omukisa famire ye ng'ate taata we yali nga ye n'omwana we kyekika famire ng'eweddeyo sajja yava eyo Rwanda era yanyumyanga sitole nti yalina abaana 6 talo ne lujja n'akwata kana akato bali abalala ne mama wabe teyamanya be bamanyi bali oba baafa
kwe kujje nga ina famu y'omugagga wabeera nga abeerawo ng'agamba tata niba ne mwana wange nalifunye musakala kange kalungi kakuze ne kafeera ne katafuna bayaaye kati bwe yanja atinze mufunye ntolose kati omutano w'omuyimbi kutya n'omuyimbi mu ggwanga lyonna yagamba mumpe enkumbi nze njagala nkumbi obwere ne munno bakwengoje bamwe yansaba nkumbi ngateera bagwa nga nebirira mu mpale nyimbi sama mpira gwa byayi abeera wali mu lujjo oluddako we tusambira omupiira abeerera alengera omuko nende twalira omukazi nkumbi kola n'omusaawa mundeetere enkumbi simanya ba yali kyapankoko gyenagula gyetwagula netumutwalira senga n'agamba nempasa senga n'agamba kyenayagalanga kino kyange nembeera naye bambi myaka nga tuvudde ate emyaka gy'obuto ate nandalukako munnange n'agenda nafumbirwa ku bizinga n'afa naye ng'abaana bange bakuze mulinzi alina n'abazzukulu naye nsanga jjajja ng'ate ndi nomutabani gugamba nti tuli baluganda kati ninzaala mangu lwasirimu kati biri ebintu byenayimba ebyo nga nwanabireme kuntuukako nagenda okulaba nzadde nenzaala mangu mangu nyo nenfuna nti omukazi omulala era mu process eyo awo nga n'oli akyaliyo naye nampa naga nti kuzaala kikwate kati mukyala oba oli kyekyamuddusa si kyekyamuddusa kati oyo gwe nnina era gyali mu kyalo alabirira abaana bange era mwagala nnyo mukyalo wange namatofu owengabi oyo maama wange kubanga abengabi be banzaala alabiridde abaana kale tukyali ku SRK Media webali kubanga ota emboozi ya Serembe omanyi wano nina abantu balinga basatu omu bambi yatufaako abalina emboozi nga omugwako mu time ye akunyumiza emboozi nawe yabulimba ng'owulira bantu gwe omulala yali omugenzi bali bana muli bana gwe Fred Seremba mulala mugenzi Daudi Mugema Mugema omulala Ajikaziwe Kapo yenambe mutumu ekitiibwa omulala Charles Sechewa obamanyi abo Sechewa nga yakutandika abo mwe bana kati omu yatuvaako bana nze simanyi kulimba okulimba tokumanyi kazi bwe ayinza okulimba Sechewa naye omuza bagamba nti mwami basudde yanyumyanga nnyo emboozi naye nga abamubeera okumbi bagamba nti emboozi y'abasudde kyeba enyumira alimba omuntu nga talimba emboozi tenyuma kati yali alimba nnyo mu process ayo wasiriza omusic olwo omutandise oba oli ku kidima mpasa sinnaba era mpasa omukyala wange nga tulima Katonda yampa omukono gw'emmere nalinga nima emmere ate jjukira nga sirina famire awaka nga mbeerawo nzekka maama eyali aliwo yali yanoba nensigalawo bwa namunigira ate ng'ennimiro si nnene nnyo naye nga ngirabirira nze saa 11 nga mbeera mu nnimiro obudde obwo nga nze nkwatira ddala enkumbi neneerimira 11 ssaawa 3 osanga ndi musapatu muyufu kumachanga ngogasali nanyuse nze kuba omwezi 11 ngamba ndi mu nnimiro sapatu kibata ayo ngamba nayo nine eyabbulu emyufu nsalawo gosali wajodaye nayamba lero sijiddamu eba ate njoze eri wali ekazi kati nga nnima n'okulunda naye mbuuza nga olunda nga nunda nkoko nganda nayina omukono gw'okulunda obukoko buganda era olunaku lumu nalinako enkoko nga 7 nezirwala nezifa zonna nga simanyi byakyakukola siriiwo maze okutula primary 7 ngeze wa maama wange eyo yali abeera kibisi evire okudda nga nze yaleka enkoko 7 nga nzibaze nga waliwo obukoko bwesalekawo waliwo yali emaamira nga bwebuliwo busatu yo yafa nerekawo obwana yakalula obwana nebubeeraawo nga bagamba bwali 10 nga buliwo busatu kati enkoko ezo ze nalundanga nga sirina kirala kimpa ssente enkoko zange njagalayo nga ntundayo empanga ntundayo enseera nga ndyako kati niŋŋamba naye ono Joyce ono saa kubeera naye wano
situnde enkoko nengula sabbu nengula sukaali emmere weeri ekijanjaalo ekiri nga nejosi gwendeeta era gyava ati ebijanja byo naye wabibadde byakunoonyereza nempasa nga siina mulimu embeera naye awo nga tuli nno ate bulungi nga lwebinkutte nnyo mukwano gwange misaaki nga si kunkwata bambi ngampaayo nga talinda binkwata akyaliyo misaaki gyali misaaki oyo bamuzaala mu famire abawala bali bana ye omulenzi omu okuta abawala bonna nga bali Kampala yabeerawo kabayina emmwanyi mbitirivu kati ne bamugulira eggaali ne bamukolera omugugu obawala bano butale bw'omubuulo omisa kyavuga alina omugugu munene bwe guti ayitawo alina eggaali alina kengere ey'omumpagi eyo wakiwulira kati namba ndingire nga manya agenze kyawagonya katale agenze ng'amala ennaku nnya tannadda atambula mukaluga adda n'essente era ngero okulira ng'akuba kengere munywanyi gy'oli omugugu ngero okulengera ogwali omunene gukozze nga manya kati ssente era bwe yagiranga bwe yatuukanga ewaka ewaabwe ng'ajja nga ngamba wako ngampaaya ebbiri 10 nange neyagala kati misaaki ali gyali ali bulungi era ali mu mmwanyi emmwanyi zonna azimira bakadde bye baafa bannyina bali Kampala azirabirira bulungi ayongeddeko ekirowoozo ky'okuyimba okifuna otya ekirowoozo ky'okuyimba netuna emboozi enigwayo lwaleero tunakomako we tukomye walwatukaka nali waka taata ng'akyali mulamu nze taata yali yampa ID ya eyiye ko Christopher Sebadduka simanyi oba yali yaggwako oba yali yaki naye ng'erimu ekifaananyi kye n'amannya ge nga amanyi njagala nnyo kadongo kamu era nga ngamba endongo yonna ng'agamba endongo ejjeebutenga omwana ng'alima ejjiraba taba na ssente talina ssente mwana muto kati nga yampa ID eyo nga buli ndongo ejja nze gyendeeta nga lisiiti kati amumu baali bamumanyi bamuzeirwima bamuzeise batta bakakumirizi kuba bo bajjanga waka ne bandaba ogera bwe banyumiza kuba nga ndika bebi nze banzalira wano Kampala Mmengo si Masaka era kyabeereni bamuzeidania bonna nga bamumanyi nga bajja ewaka kati nkula nga buli step gyentuukako bandaba kati ndongo bezajjanga nga bo ate bwe bantebe gita singa ziti siiti yaki taata mwali super singers yaki ninda kimu njagala kubuuza ku muzeeruyima yo olunda mutabani wange okuze tolabe bidongo kati nga ninayo nange bakyali bange nga nfunayo nga bana baana bataata era bwe basooka okuŋŋamba owaye batimbye tyani yatimbye ti piikingi nga mukaabi mukabi oyo yali tamanyi nga wakati ajjaayo naye nga ngamba kadi ijja kwogera nagenda nga kumulyanga balikola ku myango bagenda nkola tuzze twekutte bana kibitanajani ate ebikka kyako olufunako Christopher Sebadduka mmwe baani tuli baana be muli baana bajjajja bannange kale muyingire nga ngeno ngewedde kakati bwe ngenda nkula ngendo ngwewaka ebeerawo gita naye nga njiraba nga boolaba firimu nga sinzala gikwatako era nze taata yakubanga endongo nga nze simanyi nti taata oyo nga ngamba oba yava eri mu ggulu naagwa nga neebuuza nga yavangawo nengikwata bwe nti nentunuulira obukoba waya mukaaga naye nga kati bino nkisaako bwe nti bivuga kyekimu naye oba binyiga atya ate n'abeera mu nzikiza nga mwebeera mu kisenge kyo n'owulira akadongo nga kanyuma nga nyumira nnyo oluyimba lw'eddaame lyakyo katyunike akakubakuba nnyo oluwala olunyunyuuzi naye nga essuubi siririna nga ndaba endongo eyo toyinza giyiga tosobola nga ndaba kintu kizibu naye lumu piikingi eyo ejjebutenga piikingi festaka ne Uganda bwe babiyitanga ngenda mba ntudde bwente ku mwanjo omuwala kyava avaayo oba yafa bamuyitanga Nakalanda erinnya sinza lyerabira yajja ng'ebidongo tebivuga naye ng'akutte ejjita bw'ati endulu nevuga nga bo bamumanyi bantu nga bamumanyi bamugoberera endulu walalala ngamba kikyoba ekigenda mu maaso
nga ngamba tekisoboka tayiza gisuna n'ajambala omuwala n'ayisa endulu nevuga nga bamumanyi nga beendongo tamanyi basajja n'akuba endongo naye nkwata ne ku mutwe ne nga Katonda omuwala nze nga mmanyi nakula mmanyi nti omusajja yasinga amagezi nenyomba nyo nengamba omuwala ono taata gyali bagenda okujja taata nga yakomyewo gyali waka kolwo lwenyini yeru yatuuka era bwe yatuuka nemuga taata waliyo bafesitaka nti genda gyali konze kale entunula nakalanda saddamu kutegeera saddamu kunyumirwa ndongo ng'ebirowoozo byagenda omuwala akuba atya endongo endongo n'agiteeka neeno emabega n'akubira ku mutwe naddayo waka kiro ssaawa nga 8 nenyingira taata bwe nayingira yawulira nga nyingidde kyava mbuuza nayita Fredi ali mu kisenge kikonze wangi taata endongo enyumye konze enyumye taata naye mutya kuba taata wange saakola naye nabeeranga eyo wababa wange kati nkomyewo wano ate nga naye ajjawo bwagenda naye nga mukwano gwange njagala nnyo naye nga mutya omutya naye ye akwagala naye neŋŋamba ono ali eri nange neesibiddeyo anangoba nkyengenda okumuga kinkubya najja kyendowooza nga mmanyiridde kinyera kumugamba kinva muga naye taata oyo wangi ate lwaki tonjigiriza ndongo era yanziramanga ogambye otya nentya neŋŋamba omusajja agenda kuwuzita nesirika kyava mpita Fred webasa ati nina okulya eddoboozi lyayo enjogera emu akaseko konze taata mbadde njagala onjigiriza endongo wemba nga nsobola ogiyiga koye lwaki okijje kuki nemugamba omukazi akubye endongo yamumanyi nagamba nakalanda kati endongo owulira ogyagala konze taata njagala nnyo koye ogiyize kimazi twagala omusajja abadde kyoto naŋŋamba ogiyize bwe bwakya ku makya awo wennyini kyava ŋŋamba kakati tutandike enkya ku makya bwe bukya tutandike naye noonyayo nemikwano gyo nga 5 abaagala nabo mbayigiririze ku ggwe siibaka 10 bwe nalanga butangadde nja enkumbi yange nogenda okulima nemala okulima twali mu luwummula namala okulima bwe nasookera wa misaaki neŋŋenda olwo bayitanga bwanika nembayitamu naweza nga 5 omuze taata agenda tuyigiriza endongo mbojje taata bwe yajja bwe twajja nemulumba mu kisenge ye nga talima era ngaabeerayo mubuliri bwe aba yakomyewo abeerayo mubuliri bwe nagenda nemukonkona mugamba taata nti tubadde tuzina tobanga oli sirias lira ddala olowooza olimba yaŋŋamba naye mwana wange omanyi kyonkolidde omanyi sazzeemu kwebaka essanyu linzita alaba waliwo omuntu ayagala okusigala mu bigere bye babadde nga bambuuza naye muzeeyi otutendekeddeyo omwana nange nemyekazi nemugeka tata lwaki tewaŋŋamba naŋŋamba nti nga nkugamba ntya naŋŋamba okuyimba tebakugamba muntu omuntu yayagala kuba kiri kitone alina kuba nga akiwulira tosobola kulagira muntu nti yimba konze gita neetandika kwata wano naye ekirembyembi atulaga ebintu ebikulu enkyagenda addayo e Kampala kyokka bwe yaddangayo ng'alwayo jukire ne Kampala ng'alinayo omukyala bakuba esafaari ne andaga atulaga naga mukwata bwe muti era n'atulaga nanga bwe tufaayo tukuba binyuma bwe kuba byenkulazi
engalo zino engeri gye zitambulamu eno nga yenkulu okubanga bikonekitinga ne zino naŋŋamba era nga tukozesa kimu kino n'agamba ekyo kye mubamu kuba kyokka paka lwendidda n'agamba bwe muneewa olugezigezi temujja kuyiga ate naabwakola ensobi naŋŋamba bwe munaayiga ekyo ne mukikola mulaba engalo zino bwe zitambula kati tulyoke tunonayo luno olugalo nga bwe lukola bwe luno oluzza n'agamba kati ekyo kye bayita vamping n'agamba bwe munaakimala ekyo enyiga ye no yasoose nga yeyo tekyuka nagamba tugende ku piikingi tutandika okulonda engalo zino zironde naye ngaekino ekyetunyiga kyekyo mbiraba netukwata netukola kyeyagamba naye nga nze nalaba siteepu eyokubiri kati olwokubiri ndo ng'oyali waka nze ng'olumala okulima olumu nga nekimisana kimpitako obalya nga ndi ku ndongo nenkuba ekintu kino ndowooza mu nnaku nga 3 nga sikyalingiza kuba luli twabanga tulingizaokwetegereza waya gyokutte nga nkola bwe nti munzikiza ngeri okulaba nange nkikola ninga namba netaato ono yagamba tuzaako kinokinona kati bannange awo wembaddukira bwe bajja ate nga nze byenkola banyumira kati ngaomuntu baya tugamba mukozese obudde bwe bumu bwe mwewa eddakiika 10 gijjeemu wa munno kuba tulina emu oli yajjanga eddakiika 10 nga nasooka onkubiremu kirinze mu ddakiika zange nga nze bwe nnyongera okugga ye akivudde mu dakiika ze akikuwadde gweyongera banyumirwa okuva mu kino nentandika n'okupiikinga bagala ng'ekiro nze neebaka endongo taata agenda ekyewunyisa era yaŋŋamba sikirabanga kuba yamala omwezi gutya era ng'amanyi ng'atulowoozaako mbu ng'amanyi agenda kujja atuwa ekiri nga nayitawo dda bali banaye tewali yayiga n'omu tekuliko yayiga kuli kyoba ekyo kiyanga nti okuyimba tebakulagira bo bwe bajjanga nga baga tukubiremu soko tuyimbire nga buli akwata bimutabaze okuyiga wabula ngeno mwe gitukuba efulaati nga tetumanya nti kuyiga twagiregulula ddala nga ffe tukuba bukubi era bwe yajja ekyamwewuunyisa kubanga namala okumalayo ebintu byonna nga tatatanadda kati nalina kawookomaani buno bwokumatu nina kati njagala kukuba luwala olunyunyusi oluyimba oluwulira nengandu nentandika okuteeka kawookomaani ku mutwe bwempuliriza bwenkuba bwempulira katatu taata bwe yajja nga mulinda ngambaga era olwajja kwendongo nenji namugamba taata sooka ondeegeremu nga mmanyi nfu era n'agikwata n'agituninga olama lugituninga nenkuba olwala olunyunyusi n'agamba kiki nga sirutuusa bulungi nga ye naye nga omuntu asobola n'okubiyimbirako n'agamba wano wootuuse kozeyi taata nga mpandiseyo n'oluyimba obadde otya nina oluyimba nduwandiise naye ngaekinene nnyo waliwo masande olukoni akati kebayita olukoni kamanyi namala okuwandiika oluyimba luli nenkuulamu empapula mu kitabo nenzisiba n'olukoni ngenda nzike nga ntuulako nga lulinga omukeeka nga lwekananga emmezi eno kugamba nga naye natunulira ebigambo biri ebiri awo wonna wansi nga mmanyi odwalirira bweti naye nga kati bino mbimanyi mu mutwe nga mbimanyi kyava ngamba nkujjukidde bwe nasanga private theatre nazza mu maanyi koze empangude yenze taata ani yakulagira okujja mu kibiina kyange naye ambooza ebyo olumu yapakinga emmotoka bino byentuuka nemubuuzaako muzeeyo aba yakavaamu bwe yava mu mmotoka sama ekyali kimunyiza n'akuba omusajja olwo omusajja omukulu neyevulunga mu ttaka kati omusajja yamuvuma nga zimulabi bwe yapakinga emmotoka bw'ati bano abantu abagibembirira kuba emmotoka yise bwe yalina erinnya nga bagiranga ne ku leediyo sima Gloria bwe yagipakinga bw'ati ne bajja kati omusajja amulabira mu mmotoka naye kyavaga kakasozi kawedde kumba akiwulidde era bwe yaggulawo n'amukuba oluyi
n'agwa mu ttaka nga bamwogera baga nti kasobola kuba olina osigala ng'oyimiridde bw'otagwayo alina okuvaawo. Kakati neŋŋamba omusajja yali mu kukambuwala ati ani yakugamba obijje mu kibiina kyange okimanyi nti sikwaga eddoboozi liri amaanyi kimanyi sikwagala ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi nga n'ebyekyabogo sibimanyi naye yabyogera ku olwo ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi ng'ate takumanyi. Weeyingiza otya mu bintu bitakukwatako entalo z'abantu abakulu gw'osinga okuyimba walaba nga ebyo byolina okuyimba nga nkankana wali sikyasobola kudduka kibukawo ali wali mu maaso muyitako nfudde.